Tusimbudde onoowulira nno penge avuddeyo n'abeera ng'alumba Eddie Yawe. Jjukira nti Eddie Yawe yavaayo n'alaga okwemulugunya kwe eri bafuutu sooja nti babafuukidde ekizibu naddala mu famire ya Ssentamu. Okitegeera nno mukwano kaakati bamwanukudde. Katusooke tukuwe ku bigambo bya Eddie Yawe ate tumale tukuwe penge ng'asabula Eddie Yawe. Ekitukoze obinyo politics as a family tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira. Eddie Yawe wagambye nti politics yensonga lwaki abantu bamanyira family yo. Omukulu Eddie Yawe yavuddeyo n'agamba nti because of politics abantu tutandise okumanyira family ye. Gwe mukulu kankikubulire kino. Eddie Yawe njagala video ene kutuukeko mu bulamu bwa futu soja ali legit. Your family doesn't matter. Nkudiramu Eddie Yawe mu bulamu bw'omwana futu soja ali legit. Your family doesn't matter. It means shit. Bagobera buyasi gobezi muntu omu Bobi Wine. Bagoberera muntu omu Bobi Wine si mmwe nambo family. Tulina rated down no dega mass no isama abafutu soja amaso mbo mu politics mwane potwajirwa politics police abajidwa family yafe bula tetulina kye tuwitaza family yo atira agira stankomulira ne mu family yo mwavo mu mtuge tugobere ko tulina mwesubi atukwatiridde tawa tangala je Bobi Wine is excellent roba Kyagulanyi Ssentamu simwe mwe musoka mu byobufuzi rasta Eddie Yawe bade mu byobufuzi banga dele ne Fred Nyanzi ekisoka mukulu wo Fred Nyanzi yasose na ayocha naye katutandise okuyocha ninja na kujjukiza muganda wange gwe Eddie Yawe family yatira tetuleke dukyetaaza Bobi Wine oba Kyagulanyi tajja kutuma linnya lyo gwe ajja kutuma lyange nange sijja kutuma linnya lyo gwe nja kutuma liri so family mujiwe ku ka space. You get my point. Mutukozemu entalo nyingi nnyo twerwane muwana kugamba wale wade ku somero no wale obuto bubade buzanyaga oyo mukuba bane batandika okulwana kakati fene tuli bakulu tusobola okimanaginga naye ate abaana abato tuzadde and so on kati bwowana Kyagulanyi nti aina amagezi nze siina really oli mukuwana Kyagulanyi ngate yatuzaala ali omu Nyanza ayokyezza nawe oli mukuwocha nimwe mwamusoka mu byobufuzi mulinga abagalo mukyaya abantu mwaki muyine endugu ku muto wammwe umaru kiseka abo begendereze bayiseemu omugwanyu lumbuye abo waki abaana bano bawuma kiseka mu busiba mu bavuma kati ngenza nkiraba nti bo balaba bateka kimu nti bo tugoberera Bobi Wine nze ngoberera Bobi Wine nga muntu bwoba gwa yonsaani gw'omukubira engatto gw'omukubira piano sikumanyi nze mundabe video eno mbabuulye ku Uganda nga wongeza okulaba bandi abatuufu abatali batuufe mu Uganda gyemberamu gyenjagala Uganda Uganda ekyuke muntu ulye mumpulirize Bobi Wine yekka bwempuliriza teri muntu mulala ayinza kunkanga noba Bobi Wine gw'omusibire tayi gendo lenyoka amazi era bwe twagende Gulu Mubarak sensi teyaliyo. You get my point. So I remind you they are trying to normalize the situation. Nemu mtunyiza mutya nemukola mutya ndi what have you tujja kusiiwala ate kwerwana because fe tusooka yafe tusembayo gendo lenyoka amazi wa Bobi Wine gw'omusibire tayi azironga zi Bobi Wine tatafuiza bafutu soja amanyi bamugattako kwabe balonda be basagula be bagenda mukakuyege ne banoonya obululu toyina gwe kyoyiza kungamba gwe Yawe do even care about Uganda ekyuka gwe oli mwenyale do even care tonda mukola bafutu soja amanyi gwe wambwa nawe bati okwogeraku ono yali gwe muti okwogeraku ono mbotidde okwogera ku Eddie Yawe muganda Bobi tebutya kwogera ku zino mbwa zino ntena mmwe tezagala nko Bobi Wine zinina obujja sasa zamusoka mu byobufuzi family yafe si abasiru si atenda banabo bakitwalidde nnyo nti family abasiru wowe n'abajja nga beefuula aba opposition ne bagamba nti mu family ya Kyagulanyi bazaleyo omugezi omu. That is very bogus. No, but they talk before even 2021. I mean 2021. Now after this, ate bagati ate mwafunye yo. Where were you nga Kyagulanyi akyali bubi nga akyakwata n'ensenene? Where were you people? Because you were there. Where were you when he needed the heat? Where were you when he wanted to be the star? You were not there, but the family was there. Bino bitubera mbuli family gwe uliza statement y'omusajja oyo mugiwulirize n'obwegendereza mulabo bwayagala mutowe. Wabo Jacob Bobi Wine bafutu sojo bango omutemi ebiwawaatiro oli mu bamalamu maanye mu family Mickey Wine muganda wongo mina namba ye simu kye kikutwala ku kitebe wacho ovuge mu kanogenda jabeera as long as mulioke
Mickey Wine obadala kyakuluma bobanga Bobby Wine bakubawo singa mtogena mulabanga oli kweni UP bobanga oyine namba ye asobola okuddamu message omwana wo omwana bakubere limu tata yo mama yomu wachi wanyiga ngosoro gende wo manyiro wonzo mujja akimanyiro oli muganda why did he neglect you wachi wayina genda ku kitebe ogwo omulimu gwaliko omulimu omwana abeera kyakolo wagenda luwo omwana bodyguard ngogwe mulimu gwe oba Gaddafi oba edi mutwe ogwe mulimu bwe bayito obukulemeze bwe bwe bwa settings bino si bya family. I want to warn you that you people who are talking like that just get scared because you are still coming. Not only musically, not only politically, name bintu ebira bingi nnyo. And in a good way. You don't feel it alone. Temujja tunafuya nti yes, we make mistakes. We make mistakes nga abantu like others make. Full figure avuddeyo n'atabuka agambye nti mulekerawo okumusekerera kw'ossa n'okumuvuma kw'ossa n'okumwogerera bw'abanga akubye embogo agambye nti no yesi muzungu mumugjeeko akamanyiiro yesi muzungu bw'ate bw'avuddeyo n'alyoka agamba nabyo katubikuwe omusoma kuyamba luzungu oba okubala mumanyi oluzungu muli baavu bazibu nze tamanyi luzungu tugende ku akawunti zibasanze abo mukama katonda basaasira tabalokole oluzungu wakuyamba kyokutawanira obwere okusabya emmere mu wooteeri nze nga njikola delivery. I have a money. I don't know luzungu but I have a money. That is it. I don't want to listen another whatever and what. I have the money but I don't know English. Tontia. Toneunya. Gwe tontia. Nga simanyi luzungu. Gwe tontia. Oyo se mambo. Nchimanya akulima tu asimambo kalibu kalibu akufuwa matu but I have a money kalibu ayegera yes I have cars I don't know luzungu but I have a cars I have husbands I have a kids don't collect me it's a word from God it's uminomu ngana wanjagala oli awo mpepeta tewe bara Gomanya basajja bankwana lunaku. Boto sasira bawange. Omanya abasajja banjagala. Yanzumulula. Omanya basajja bankwana lunaku. Kulujege. Nga nawo nyawo nkulumya mutwe. Omulabe sitani. Ene wono yali ansibye. Yakusumulula nga nawo. Mubiziwe. Look at me. Mbuza kubayi. Kiriza tubuzeeko ku Nantale Ekulusumu. Twagala okubuuzaako ku Annie Ndagire, Khan Bosom, tulina Idi Mubaraka, Janat, Jawan, Nabire Justin, Nankuke Esther ogamba otya, Nakitanda Swabra tukutumiddeko, Adija naawe tetukwerabidde atera ne Kagudde Charis. Katubeere nga tweyongerayo, kitalo ddala bambi maama wa Kim Jike bambi yafudde ng'oli mu kulabaawo mu kifaananyi yabadde maama we mu kavidiyo ako ke tuli mu kuba nti nate tukulaga kitalo nnyo kitalo ddala tusaba Mukama Katonda abeere bambi ng'amugumya kw'ossa n'ab'eŋŋanda katubeere nga tweyongerayo Rasa ate mulowooza teyasisinkanye X Rasa yasisinkanye X we naye munnanga agambye nti X gwe yasisinkanye mbu tafaanana bulungi katubeere nga tukuwa akatambi ka Rasa nandibadde bulungi ne munnaye nina amawulire agyewunyisa obulamu buno bwetutambulira simanyi nasisinkanye X wange baaba guntaseka naweddemu amaanyi oba kyekyamutuukako simanyi manyi simulabangako olunaku lw'osajjo namusisinkanye ku airport ng'akoze aweddewo obekisibanga manyi bameka sibala bakazi bange naye namusisinkanye nezigwamu amaanyi ng'ayeruse nnyo naye nga naatoniye muno ng'akantu kali ke nali neegombako tekukyali yadde oli omwegombako nali mwegomba yayina bambi nga mugimu muno yali mugimu alina ekisambi alina ekisambi alina byotegedde byonna naye munnange yamazeko amaanyi yamazemu amaanyi kati bwenagenza okusasula akatikiti kano wetusasula buno nga tuva ku airport ate weyapakingidde ddala nenzira nemwetegereza buto
ngandaba oluntu olulimu olugize lutinga bannange oyo kati singa ye mukazi wange osanga be yandibadde mukazi we nawedde teyandibadde bwatyo maanyi wandibadde omulabirira bannange engeri gy'alina omulimu gwe nti yeekolera tasobola kuba embeera embi tesobomutuusaawo kuba ayina oba yalwala simanyi yasoboddera okunsobera era bwe navuddeyo nasibidde wa dokita nankebera ebintu byonna oli mulamu ngamba naye nga tolina nkyukakyuka bw'oli oli bulungi tolina buzibu nenvaayo bwe tweyongerayo munnange maama Fiina akoze ekiraamo ekiraamo kino si gwe mulundi ogusoose okuba nti nno akikola azzeemu buto okukkaatiriza bw'alibanga afudde ebirina okuba nti nate abikolebwa katubikuwe manvudde mu nsi saagala mmenye bantu kunziika mbw ate amabugo mbw ate bino nti ate byendese bitawedde tebiwedde birina okuggwa newe mba nvudde mu nsi kati ye Fiina avunanyizibwa nga ye omuntu ku akawunti ezo nti bwe mba nvuddewo agenda n'agamba nti akawunti eno kuliko sennemikati weziti mwongeddeko amagoba ga sennemikati weziti sente ezo nzaagala mama yaŋŋamba nzikozese kino na kino kati kiyambako n'alien skin naye mba mumusondedde ssente ng'afunye obuzibu bagalanta bano babeerawo oba ntegeerekeka otegeerekeka mami kyokola tusirese tuwulirize bulungi kati kitegeeza alien skin asobola okugulawo akawunti eyo nemugimugulawo nemugenda naye nemwerondamu abantu naggulawo akawunti n'endagamuntu ye n'ennamba ye ey'essimu n'akafaananyi ke babagambye ne maama wa muzaala kati maama wa muzaala ayinza okukola nga galanta we nga si maama Fiina oba mwagadde kuwa alien skin si muntu mulala maama we abeereko oba ku baana bayinza okufuna gwateekako yenna omwana gwateekako bamukkiriza ne bwaba muto bamukkiriza naye omutaawaana we guli nti oyo omuto gw'otaddeko kati ganze bwe naakwata swabula muteekeko nti swabula okuzimu alina kuweza myaka 18 aba takkiriza zisayiningira kati mu bufunze musobola okuddira alien skin aguddewo akawunti maama we ye galanta we n'abeerako ne muddira n'omwana omu oba Tina n'abeerako ne mubateekako basatu singa alien skin aba afunye ekizibu tomanye ebizibu by'ensi eno nti bitambula embeera ekyuka nti maama ey'omukulu waali n'omuto alien skin gwazaala waali okusinga okuteekako maama Fiina nti singa maama Fiina alien skin ateekako maama Fiina ekyanaafu muzeeyi tokikola omwavu akolera omwavu bannange njagala owulirize kabiri yako muzeeyi ng'ayogera banji bakantaagize you are desperate so because you are desperate lwama you can be hired by anybody genda ovune gundi kwesente ogenda ku radio mufuse b'amasinaries abasirikale abapangi oyo gwe bayita omukulembeze naye nkakasizza nti opposition abantu abasinga abaliyo basiru kye bayita leader teyeewaako bujulizi leader alina okulaga nti agwa both sides kyova olaba President Museveni musajja mugezi olaba akeera ku makya neyeegaana abajja ati n'agamba nze sibamanyi naye nga olowooza omusaala ogufuluma ani agusayiningako president budget efuluma parliament egiteesaako naye esooka wa president era neweeba ewedde mu parliament egenda wa president omukulembeze yenna talina kwewaako bujulizi kati abanupu ka vidiyo ako nkabaweereza nga nammwe we mwakampeereza tovangayo ne weewaako obujulizi ku kintu ky'oba okoze we mwakuba alien skin mmwe kennyini ne mwewaako obujulizi nti ffe tumukubye ekiraga nti obuwagizi bwa alien bukusudde era nga we bubasudde ne muvaayo ne mwewaana nga we mwakuba restaurant ya Jaluna mu birunti agaba obutwa ne muvaayo ne muwemula bazadde b'abantu ne muvuma buli kimu ate ne mulaga nti abavuma bammwe ba mu nju yenno Museveni alaga nti buli avuma nga ali ku sayidi ye tamumanyi naye ng'olowooza lwaki abatamusiba kozesa obwongo
omuntu yenna yeewaako obujulizi oba oyawudde nti nze yakubye gundi kitegeeza abawagizi ba gundi bakweyawuddeko ne kati Museveni mujja muwaana mumukyawe mumuwaane mumukyawe teyeewaako bujulizi olaba yeegaana ab'amagye n'agamba abo si bamanyi naye ng'okakasa abatabamanyi ate Museveni ne woba omulopedde omuntu nti yabba ez'oluguudo agamba mumuleke azirye bayiba naye n'akunyigira ebbali naye mwaba mmwe mubalabisa mu kamera munammwe mugenda kufuga nairave opposition ze Uganda oyo musajja mugezi tetulina mukulembeze wano gwe tugenda kufuna mugezi kusinga President Museveni kati abategedde statement ya President Museveni mugitegedde abasiru bagamba babeganye Wumalu Kiseka naye avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Eddie Yawe babambi kino kimulekawa biseera biri eri obannaku ziri eri emabega zibadde za chairman Nyanzi kati za Eddie Yawe bamusabudde baba Eddie Yawe kati waliwo abagenda okunjasamira no yamulumbye ye ze ndi wano kwogera mazima baba Eddie Yawe statement ze wakoze olunaku lwa jjo oba ku YouTube ya Kakala ense badde kumanyi ng'omusajja ali smart azini obuyonjo ekyo kyo kiri ense badde kumanyi ng'omusajja ali organized ekyo kyo kiri ense badde kumanyi ng'omusajja alina talent ekyo kyo kiri omusajja omuganda alina pride ekyo nakyo kiri ense badde kumanyi ng'omusajja alina mu kukasente ako nako kayina naye ebyo byonna ensi bye badde kumanyiddeko ensi ebadde yakujajinga nti kasita weeyisa bwotyo akati oba mugezi mpaka lwe wayogedde ejjo ku live ya Kakalamu bwe twategeeredde nti bannange nze natidde n'okutya ne neekanga ekyo kikubuulira njagala okitegeere Eddie Yawe oyo muganda wammwe kituufu naye akantu katono nnyo akasobola omutuukako eggwanga Uganda eri abantu obukadde nga 8 ku 10 ne bufa munyoma kubanga mwamukuza munyoma kubanga muto wammwe Eva mumulabanga muto njagala mukitegeere nti Katonda yamusukulumya kummwe ye famire yammwe y'amaanyi nga bw'ogambye ekyo kyo kituufu era famire yammwe tugiwa nnyo respect ku ngeri gye badde packagingamu ensonga zaayo n'engeri gye badde ye packagingamu temutta kitiibwa kyammwe temutta kitiibwa kya famire we muba mugyagala nnyo ekyo kikubuulira wakoze statement ez'ekyana ekito neŋŋamba Katonda wange ez'ekyana ekito walayi statement ze wakoze zabadde za kito naga nanyenyeza omutwe nenga mwekitegeeza temumanyi Kyagulanyi temumumanyi ekyo nkibabuulira ne Yesu abantu abali ku kyalo gye yakulira tebasooka mumanya bamwogerangako ewalala eyo nga bagamba oli wakabyo ng'aba okukyalo kuno tebamumanyi bo tebasooka mumanya bamutegeera ate agenze slight mistake etuuka ku musajja oyo miliyoni nga 10 e Uganda zisobola ekyo kitegeere gwe n'ofa gwoba obuzibu ne bukutuukako abantu bakababo kabyagenze naye agenze Kyagulanyi n'afuna bufunyi kantu katono nnyo weeka otuuka ogamba nti politics y'abamanyisizza abantu olimba Yawe naawe olimba nnyo ku musaayi oguyiika ewaka ku musaayi oguyiika ewaka abantu abafa mutowo yajja ne idea fenna gye yatujjeyo idea ne tugamba katwegatte ku mugendo nga mutuufu kyogamba gwe tewakiraba tonnakiraba obwakabi bwonna bwe muli nga Museveni yafuga gasiya awedde emirimu bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kyolina okukola kiri kimu kyokka kwekumira ku mukutu guno tujja kubeera nga tukuwa amawulire ge tunaaba atufunye obeera bulungi weeraba